waliwo abooluganda balagende gavumenti bayambe ku Godfrey Genza gwe bagamba nti abamazeeko emirembe oluvala okutwala ettaka lyabwe eriwuzaako yiika 48 ng'ageza litona kyokka buli webalaga okwekubira entu tebafuna buyambi. Elvis Obukabuusi nga muzzukulu mu famire ya Yohana Mula agambye nti Godfrey Genza akozesa ssente okubalanyisa ate buli bamuyita ku poliisi wamu kakiiko akanti corruption tagenda olw'okuba tamanya alina ssente. Buli miinizi zonna ezikwatagana ku mateeka tuzituuseemu. Naye omusajja Genza atufuukidde ekizibu kubanga buli woolaga ateekawo ssente, bw'ogenda wano ateekawo ssente ku poliisi ate atunda ku ttaka lino lyennyini okutulwanyisa nga bannannyini estate. Kakati bategeeza nti bayina bapoliisi kakasa nti famire ya Yohana Mulo bannannyini ttaka lino era nga balina n'ebbaluwa ya letters of administration Block 294 poloti 2 mu public hearing ku Ministry of Lands eyo tajja asindika busindisi balooya nadduka n'agenda. Bwe namututte ku land protection fayiro kubanga fayiro gyeri yaggwa dda oginoonyerezaako ebiwandiiko gyebiri. Namututte ku anti corruption bwe bamuyise yagaanye okujja yagambye tebiri mu makulu. Kakati nemuwaabira mu kkooti era omusango gwe namuwaabidde mu kkooti nze n'administrator munnange guguno guli mu twaguwaaba ku landizi ku twaguwaaba nga tumuwaabira ku landizi naye kakati kkooti bagijjeeyo ya land division kkooti bagitadde Entebbe. Adamu Wakuza ategeeza nti ayambako famire eno okufuna letters of administration naye bafunye okusomezebwa kw'abantu abaagala okukakasa nti zisazibwa mu kye bagamba nti tebagenda kukiikiriza. Kano nategeera nti lyabwe letters ezo okuzifuna kibatwalidde emyaka nga 15 ku 16 nga zigaanye era bagezaako abantu bangi naye nga balina ababalwanyisa munda mu kkooti nga ne fayiro yaabwe bagibuza. Negezaako nnyo okulwana fayiro eyo okulaba ng'eddawo n'okulaba nga bafuna letters era oluvannyuma letters baazifuna naye okuva bafuna letters ezo ate waliwo abadde bagezaako okulwanyisa letters ezo okulaba nga bazisazaamu. Balooya abasukka mu 30 mu kkooti mu family court abadde bajja nga bonna bajja ku kinsonga yeegi ne state si yennyini yajjayo yasindikayo ebbaluwa ng'eyagala kubuuza letters z'abano ntuufu ne babakasa nti ntuufu. Amukwatiza ku ttaka lino batubuulidde kye bamanye ku nsonga zaalyo. Lino okuva edda nedda nze nazaalibwa 1905 ku kitundu kino nga nkimanyi nti ettaka lino lya Yohana Mulo Mugwanyi era kitange gwe yawanga obusuulu mu myaka egyo. Naye tewali muntu mulala yenna yaweesa busuulu ku kyalo ekyo era baakoma ku Yohana Mulo Mugwanya. Manyi tatange yaŋŋambanga bayagenda sinnategeera nnyo by'amaanyi naye nawuliranga agamba ettaka lya Mulo Mugwanya. Era taata wange yakuŋŋaanyanga ku busuulu bwa Mulo Mugwanya. Ye kati ebintu byange byonna babyonoonye buli kimu kyonna bakyonoonye. Owulidde n'emmere yange bajja ne bagira ennyumba ne bagikoona. Godfrey Genza yamutuukidde mu ofiisi ye ng'aganye okulabikira mu kamera wabula n'atuwa eddoboozi abategeeza nti abafamire ya Yohana Mulo tabamanyi kubanga yali yagula yagenda okuzuula nga poloti 2 yasazibwamu nga 28 omwezi gw'okusatu 2009 ate ekyapa kino kyakisibwa okuva mu mannya Gamulo ne kigenda mannya Gakigombe okutuuka mannya ga Kabanda gwe yagulako n'akyusa ekyapa okudda mu mannya Godfrey Genza mu 2008. Okuzimuwa okukosa n'agalirawo ne tukeera ku matani bana ngamba nti poliisi kozesa ettaka lyo ategeeza nti alina abantu be yasasula okuva ku ttaka lino okuli Nuhu Hanifa Namuli gwe yawa obukadde 14 n'abalala. Omukyala ebibabira abantu bakolagana nti tewasooka kunoza kukola omukyala kisobola okuna abali bagenda kumayagalisibwa kubanga yakozesa obuteezi abo konsenti yaabwe mu kkooti eno Polisi ekwasaganye kulonza ku nsonga z'ettaka emanyiddwa nga Land Police Investigation nti eyingidde mu nsonga zino. Godfrey Sempija yakusakidde guno ku Lawukede TV.